Coming up on AC Media. Tuli wano leo tugenda kuba mu kitebe ky'omukwano. Nze msimu omuwala ali eyo nga omusajja omufumba akukwanye n'okuuma idea eyo n'otejjaayo kwefuula kajonjo kugamba n'omanya position yo w'okola ki n'obeera nsaba omusajja akuwe buli kyoyagala beffe naye mwe bakwanako tonnamanya babba wange akwagala tannakakasa ne byakusuubiramu by'oyina tandika okunjagalirako nga zino enkoko za musese ojja kufuna pulobulemu abakazi abo bemujooga bemunoonya buli muntu alina entegeera ye bangi gwe nasembayo okuwulira yayira mune acid tolaba ojja kusirinjikiriza omuntu omuleeta omutima ogw'obutemu nga batakukola ki. Coming up on AC Media. We inspire. This is your girl AC Wanoku. I talk with AC Media still. Mbabuuza ko gwe nawo osinzira okuba ng'otulaba. Thank you so much for loving AC. Thank you so much for liking, commenting. N'abatuwabula bina tubiraba. Yes, tuli wano leo tugenda kuba mu kitebe ky'omukwano, tugenda kwotogera ku bintu bya mukwano. Ekikwewuunyisa nno olwaleero nina omugenyi abasinga gwe musinga okumanya kati saganya nakwogera bingi kubanga mpulira lungi okyanze mumanyi kali olugambo lubeera lungi okya naye nga mwenna mbabuuzaako so agenda naye tubuuzaako tugende mu kitebe ky'omukwano. Nina ebibuuzo byange agenda kuba mbuulira lwaki Nalongo tusanise okulaba omanyi Kati ate naye esi ate walansajja okunsanyukira ewange oyagala kunzirira musajja nga simanyi tindako omanyi esi bansonyiwe nnyo bwonsanyusa okukulaba nange nsanyusa okubeera wano. oli otya bonnange Ndi bulungi nalyagadde okufukamira nga nkubuuza. Baita nalina kugamba ofukamire ng'ombuuza ofukamirenga naye mama wange erinnya lyo liri lyennyini Nampijja lyennyini ekitegeeza oli mukyala Nampijja Goret Maria Goret atulaba yoyo kati ate munnaye nkutumiddeko mukulu munnange nfukamire tofukamira saa kubonyaabonya nnyo obudde bwa mpewo gira otudde awo weewummuzeeko obadde awo nogaako ojje watuweereza omusimbi ogenza nga tegumalako gwe koyola ebintu obituyiire wano bulungi ate Nalongo gwenyini waŋŋamba wansuubiza wentuukira okugamba nti ngenze muleba wantyayo goge mazima ogenda kugendayo ntyayo naye lwe ndigendayo njagala balongo ayina munaye esinkubulire weekuŋŋaanye ozaale ng'okya amagumba gakyali wamu lwaki obudde bugenze no bw'ozaala ng'okuze nnyo omwana amenya aluma nnyo kuba kati nze nkyogerawo eza experience nazaddeyo ow'obukulu ono obukulu nawulidde ng'eggumba erimu liri mpigi sanyu kye yankoze tekikoleka mutiitesi omwami wange nkimanyi kwali sebo oba tukikoleko ensonga ezo muzikanyeeko kwegamba okuze omwana nga takwita jajja okimanyi nti gwe maama yakuzaala bukyali otambula mukuma nga bugamba sisitawo batutambula tubasobola natwawula otekedde kikulaga ki nti naawe weeyambeyambe nga bizibu ozaale omwana wakulabeko ebbanga eriwera nyamala lwaki tuluddewo okuzaala anti musoma nnyo ne mwefuula baddulagama ba Dubai Master tusoma emirimu kati balamu emirimu kati omwami wuyo ali eri okukola tekukoma mukwano yes kati kyensaba omwami oyo taata nkusaba weekuŋŋaanye weeyambeyambe okomewo osooka otufunisiza omuwala ono olubuto mukole bulungi nga mulina ne bye mukolerera tegedde kibi nnyo okukola nga tomanyi okolerera ki ne Nalongo naawe nengeri ebintu gy'obiteekamu nzira wamma taata okusaba kwange kansobere okuwulidde ate tobanga gwe ate omulemesa nga olina obuntuntu namunnyonnyola naye nze ndola kati yessaawa saba owulidde Nalongo njagala balongo abalongo tebabagala mukama yabagaba ate bonna abaganye tojja bazaala katonda wange nsasaba mukama akuwomwana nga mulamu bulungi esala gyoba okwasa katonda ti mukama nkusaba ompa omwana wange nga mulamu buki nga mulungi nga nze alhamdulillah yes kigenda kutuuka ekyo gyoba okwasa katonda nze muleba nja kukutwala n'ebyetaago nja kubireeta Nalongo wangi tubadde tuli awo ku social media ennaku ezo mayinze nibanjaganya njogere ku bye nalabyeko otyo nendaba omuwala gwe bakubye MP yabadde agenze mu maka g'omuntu omanyi nga omuntu wanabeera awo n'agenda ew'omusajja naye nga n'agenda bugenzi omukyala nze yadde agenze kulimalimamu awo n'agendayo okyogerako kyekyo yamukubye wewe yamusanze
nalonga kati tunula wano namukuba abaana bakuba bannake emigojo bukulu gino omanyi okuba si solution ne waliwo omuntu akuwalampa nakutuuka mu kiwato ani awalampyani kati omuntu bwatuuka okujjaggula wa geeti ayingire wano ewa Ssaalongo ng'akimanye nti bulijjo waliwo omukazi omumpi afuluma omwo omuntu oyo aba ntuuse mu kiwato anti Ssaalongo ayinza okuŋŋamba nti gundi yanubye twayombyemu gwe waddembe okwebereramu nezija ate mba nakola ki ate kati oyo yamusabudde ate nze kyenande mukoze omukazi omumpi nze ebibonerezo byange bikamba nange okokyayinza kukola ki Nalongo nandi mukutta obugulu ne mbusibamu omuguwa ne musulika nti nga mwewako ku tuzzi bwe mwewako ku kamulali nze abantu abamanyira mbavumulira ddala Nalongo nzija wano nyumirwa nze abantu abamanyira bannaabwe mu bugenderevu bw'ofunanga kyasi emuwe eddagala muwe aspirini anoge mugende ni kakololo kwene ekintu kimukole ki kubanga abasajja bano bo balimba kituufu ffenaffe batulimba nange Ssaalongo akyalina byannimba naye yadde batulimba gwe naawe olina okuba n'amagezi ag'obuki ag'obuzaali ag'obuntu toyinza kuŋŋamba nti ku kyalo kuno kwonna kwonna gye yavudde kuba abo tebaba bawala baba bakumpi bano baneiba ng'akimanyi nti oyo mukazi we ye gundi kati akakajogerezo n'akamanyira ako mukalaba kuba singa omwami yali asazeewo nga gwe gwayagala yandize n'atuuza omukyala n'amugamba noono mukyala wange ompuliriza era mu nnyumba muno mwe muleese nze nagikola ki nze nagizimba era watu osobole kubeera naye nga mujjawo tambula okole ki ogende kakati munnaye nze bwe sandisobodde kubeera naye nentambula nenkola ki n'ogenda bwe nandipimyepimyemu ng'osobola otulabirira nga ndaba ne mujja wange gw'oleesa njaamu nyala omujja wange bakuleetera nate nga olina kumuviira asigale bwomu osobola okukola ne mujjawo nga muli babiri kati singa Ssaalongo akwana gwe nsobola okugumiikiriza lwaki manya nti nze ndi muddugavu era naye ekiwalo ekigimu ekyeru naye nze sisobola kitegedde nze ntiira kati nga ddala manya nti Ssaalongo atonya kiwala kigimu kale kigende oli mu kisenge naye kansigalewa naye oliwo omuntu gwe baleeta nga n'omwana gwe amutunulako bukaaba kati Ssanyu ate alina amagezi mangi nnyo asooka n'atunulatunula agenda okulaba nga ono gwalaba tafaanana abantu balabika ng'akaaba kati oyinza kumukaabiza mwana n'osigala ng'era okyali mu nnyumba mwendi otudde kati either omu ku mmwe aba alina okuviira munne kaye n'abeerawo nti anga omwana ng'akaaba takusiimye awo nga nkubeera Ssaalongo nga munnaye Ssanyu agaanye Nalongo naye bwe kitaba ekyo nga tuvudde mu kulwali olwo omuntu amanyiire ennyo omuntu ndowooza ku ki ekigenda okuva mu muntu oyo babulire gw'onyigiriza gw'omanyiramanyira naddala mu abawala abali bakwana ebweru n'omanya nti nze Nalongo gyendi otandika okunnoonya ompeereza bumeseji ontegeeza nga tata Ssanyu bwe yakukwanye kwegamba ogezaako okundaga naye abaana abawala balina engeri gye baweereza message abantu abo be munoonya lwana akukwatako bw'ati babulire abasaidi ki abeereeyo ojja kutegeera ekinywesa enkoko amazzi nga tetefuka balina ekibatera okugamba Nalongo nti omwami we yaŋŋamba nti kibulamu munnange nakuweereza message kibulamu okimanyiza ompulira nga njagala kwetuga anti nedda omanyi obusiru buno si kizimbe singa kyali kibulamu omuntu tasobola kukwana n'akuwasako olwo lwakwanya otegedde kitegeeza yasobola okundaba n'aŋŋanzaako mpaka mu kwewasa kyali kyabuzeemu kutandika ddi kibulamu no just obuwala obwo bweteeka mu katebe mwe butajja bweteeka nnyo mu mito gy'omu maaso naye nze nsiima omuwala ali eyo nga omusajja omufumbo akukwanye n'okuuma idea eyo n'otejjaayo kwefuula kajonjo kugamba n'omanya positioni yo wookola ki n'obeera nsaba omusajja akuwe buli kyoyagala naye mwe bakwanako tonnamanya babba wange akwagala tannakakasa bane byakusuubiramu by'oyina tandika okunjagalirako nga zino enkoko za musese mujja kufuna pulobulemu abakazi abo bemujooga bemunoonya buli muntu alina entegeera ye bangi gwe nasembayo okuwulira yayira mune acid tolaba ojja kusikindikiriza omuntu omuleeta omutima ogw'obusezi ogw'obutemu nga batakukola ki anti ese omuwala asobola okumanyiira nga osaana kuvuga motoka omutomere nosanga omukyala nga yeeyogeza yekka okitegedde mulekerawo okuwalampa abakazi abo bayita mu bizibu bingi okukuma abasajja abo gw'otuuka omwendeko
abaana bawala gwe musanga inamu ne sente zasobola okugabira nze nsanga namusanga nga talina yadde ezingulira ennyama nenga mwagala buki bwagazi kati mugumikiriza asobola okungulira ennyama gwotuuse osobola okulya enkoko ng'ojoyeza ate ovudde kwe yakukwanya onoonyeza nze atakumanyi obeera onjagaza atanze n'okuvuma okitegedde bawala mwe mwegendereze mujja kufuna ebintu nze ndowoozamu Nalongo n'abasajja bano babawa gahead ne waba agikuwadde Nalongo waliyo abasajja abamu si bonna naye abamu agenda nafuna omukazi ono omulala ayina oba baliisa biki si kubaliisa omuntu yenna alina amagezi yandirowoozezza nti bw'abanze gwe yakafuna asobodde okuŋŋamba ebifa ku mukazi we era nandagira mu muvume gw'olowooza olina ensujju bbiri nti gwe kakufunye nga gwe olina ensujju za Namansasaana akomye ku ggwe ate kitegeeza naawe olina etya kati okozesa common sense nze awo nno omusajja bw'atyo nga nze nkyakwanibwa nga bweyogera ku mukazi wo nga nkukyawa toddamu kuba ku simu yange kindaga nti ate nze tolina kyonjagaza oliko tunyumyako alina n'abaana kitegedde tomanyi gwe oba onaafuna olubuto yadde oba onaazaala otandise okuwaganya nolinga emmere ekonye kitegeera otandise okwekulembeza bw'aba akwagala nnyo akundeetere njagala abawala abali eyo bw'aba agamba nti mukazi we tamwagala akusitule amukutwalire amuyite nti wuuno mulese gwenjagala kati nnyabo gwe sikwagala no gwenkola ki gwenjagala bw'aba tannakikola mukwano tuuze ekyo kyoyita omutwe ku ttaka olowooze bulungi awo kitegedde manyi bwe tutabagambise maanyi temujja kutegeera Nalongo okuba nnyo naye kuba naye mbayamba bategere mu position mwe bagwa nti oyinza okubeera ojja kwanda olina omukisa akuwaayo kasente ate wejjeeyo omusajja alina amagezi ajja kukuleka sajja abatukwana abo ojja kuwunzika ofiiriddwa agenda mu supermarket nagamba okitegedde gyonna ajjayo kuba abasinga mukyali banafu mu mikono temunasobola kwekolerera mulina ekyobugagga ekinsujju obeerawo nga ye bizinensi yo olinza buli kanako onoonya akukwana kati nno gwe akyali mulenje eyo nga buli kanako onoonya akukwana manya woolina okukoma babeera beetiga abaana bawala nga beetiga manya nze sibalinaako buzibu kuba singa abantu abo tebaliwo singa amaka gaffe gaafa dda mu maka eno obusungu bubaayo bungi olunsi tufuna obutakkaanya naye bange bwajja eyo n'omubuzaabuza kati ng'abanywa bbiya bagenda ne banywa bbiya Nalongo oyongedde okulumya abayaayi tosobola kugamba kintu ekyo kino ndiwo nga kuyambako makaago okubeerawo nze era mutuyambye kyene nnyo bali nze nze wange gyali bali batuyambye kinene nnyo okubeezawo amaka gaffe era nenkubiriza abasajja nti abawala mbaweeyo kasente kubanga bakola omulimu munene nnyo babeere nga kitwale nti bali ku musaala kuyambako okubeezawo maka Nalongo nkubuulire ebintu byonna bigumika naye bannange omusajja wo owulira ng'alina omuntu omulala gw'alina ebbali g'osulawo abaana ng'ogenda ase ekyo kiina engeri gye kikunyiga kituufu kinyigira ddala omuntu akomawo newaka n'owulira eyali amubuuza nga tolina nagwogera lwansonga banaye Nalongo kituufu obujja butuyisa bubi abamu si baamu ffenna tubuyina nze ndowooza nange ali wano akuli mu maaso nyina obujja teze nyina na ttani yaabwo naye obujja obwo obukoze ddi anti omwami era obukoleddewa waka era bukwogezza ki byonna baana yagenze okwenda wabadde omukozi eki awaayo abasajja benda nenga noba tolina kyomukozi kati olaba akwendako wano nga oba nkugambe nga kyakwana ababa tolina buvunayo abasobola kuyomba nnyo ne wano nga wakamufuna nga ekyayo kya kati abasajja ekyo kiri kimu nga babaganda abasajja balina okunoonya sente nekyo bakigatta mu kunoonya sente balina okwenda kibasanyusa boki beetega musange bo mubabuuzi kuba nze bendabyeko bembuuziza kugamba nti wabula simanyi omuzimu gwankutte enyambuka awo n'omubuuza kati y'omuwala yabatabudde omwagala nti sagala nakuwe ku simu yange kati no nga munyiigira abantu wabwe bati ngenda kufuna ebizibu saagala nkubye naki na simu kati nze ekyo munnange nakivaako ayende nga bw'ayagala yamanyi eyo kalenda ye kuba ne bwe yabadde ayenda saamulagidde ne waliwo ayenda wali abasajja n'ayenda leero n'ayenda n'atuuka ewantu nga tajja kuvaawo ng'omulekawo tajja kudda ng'agenda lwaki weesiba ku kintu ekitali kikyo bw'ayenda nno nga n'atadda ng'okyalimu enda singa nze akyalimu embaga aba tannyambye
kubanga bakulinze bangi naye yakugumazizaawo n'agenda ku myaka 4 nga bakugabirako kibanja okuwa sendala leka kwesiba ku kintu ekintu kakyo ne bwe kikola ebyo kimala nekikola kimala nekiddakomawo kubanga ffe abalaba obwenzi butuluma n'okaaba amaziga n'oli emmere ng'owira tekka naye nga gw'okaabira alya bwe yeeyongera kubanga ye yakikoze yasanyusa nze nakwawo okaabira ebintu ebisanyusa abalala Abasajja tebakyagaba ku ssente nakwo okaabira ebisanyusa abalala nzire musanyu lyoli nze yebeefuuka ennaku yange n'emmere enneme neyandinkwanya mukuba agambe Nalongo nga takyanyirira teguggwa nze awo sirina kye ŋŋamba nga bw'otaamutumye ng'akwana saba mukama amugye ku muzoogo kuba yeka ayinza okuyamba basobola obuvaako basobola wali omusajja tayenda gye bali omusajja akola bino n'agamba kati nkooye njagala kuwasa ate be basinga obungi n'agenda ku makya n'agenda n'asetolinga n'akkakkana naye ate olunsi aba bakkakkanye ate mmwe abakazi bemumanya nti anjagala nnyo n'omufuukira ggudu n'owunzika nga tomusindikiriza okuddayo kunoonya okudda mu muze gwe yali yakola ki n'ayenda n'agamba kafuneyo omuwala mpumuze naye tewaliyo ddagala limu lisobola kukkanganya leero lyokka leero liriyo tereri ddala singa batugamba beera wampisa era omusajja wo ng'oyagala atereere bw'okizuula nti akwagala togifuula advantage kumanya mbu oyina muddu waka kuba temwe abasinga bw'omanya nti omuntu akwagala otandika kumanyira mumanyiiri okitegedde tandika mulagira nga mutabani wo olaba nga buli kyakola kikkakatako by'oyagala by'omuddamu okyusa enjogera otandika okumufugiriza oyagala ogende mu simu yo kebera bamukubidde oyagala ogende ku simu ye weeteke ku profile pic si ye ali ku yiyo naate gwe oyagala obeere ku simu ki ku simu ye kati mulekerawo akamanyiiro akaate baaba nze kubanga kino kiba kyabwannannyini olwo ate kyabwannannyini wakigulawa omusajja wange bambi ekyo si kyapa omusajja wange olina womunyiga mugogo ne baleeta erinnya lye kyogamba waba wange nina we muteeka bw'oba olinnya ennyonyo kimanye nti gana amabeere olinnya nago byonna lwaki ye tolinnya naye anti wuwo omusajja aba wange omusajja wansi ebyo bya bulambuzi bya ggwanga Nalongo tandise tumalamu amanyi okulanga okulaba nti webwanga waggwanga oyo omusajja munnayuganda tubeeko we tukoma era wabula gwe kyolina okwebaza mukama kwe kubanga mu nsi ennamba yalondayo gwatya kiwa nnyo ekitiibwa omusajja oyo okwekuŋŋanya n'agamba nti esi mukyala wange kyakitiibwa kale mukirespectinga ennyo tweyita mukyala gondi ekyo kyakitiibwa nnyo ndi mwami kubanga omukazi andaba ne bonaabeereyo ng'olina zikalina ng'olina kawumbi naye nga gwe weebikka gwe weebikkula kitegeezo kyalina okulwana ennyo ofune kali akatiibwa ka mukaagundi naye naawe Nalongo tulekeemu ng'okoze akasenteko mizigo gyammwe mwegumya naye amazima mugamanyi abamu bali mu kalina muli muzikalina mwegumya gundi omutegedde nga yeyagala ani taina kyogamba tebamukangamu agamba ye independent anti yabajja ne bamukangamu omanyi abasajja abo tebaviikako balinga Ddagla twamuwulira awo ennaku ezagamba yali independent yakulira bannakyeyombekedde mu nsi eno yona anti bannakyeyombekedde abeebakibwako mu nju zaabwe nakyo kitereezi ate ewo webakwebakirako mu nnyumba yo kizira tekizira kitegeeza abasajja bato babavaako kuba ajja kujja ewuwa kwebakiko n'omukozi gwokozesaako naye amwebake kate ng'akusanze naye neza osijja kutuuka naye mwe musagana bajooga si kujooga mwe mwalema okumanya we mugwa kyogamba wano waaba omukozi tamwebakako si wano wewalala anti olaba omusajja bw'aba byakola ng'abikolera mu maka ge ogumaagumako n'omusajja kyakola ng'oli mu muzigo gata kikoloma nnyo mukwano okimanyi wali abasajja omusajja wali abasajja muguno gw'osasula obeera nga kikutuuse wali abasajja Nalongo tubyogereko bayira leero tuli mu women talk waliyo omusajja ayenda amanya nga gwe mukyala we nayenda ku baganda bo nayenda ku bakozi waka nayenda ne ku kyalo kyonna naye aba akyali musajja kiki kyabanoonya aba alina obulwadde ki kasagazi tebabujjanjaba tebabujjanjaba era obulwadde obwo babujjanjaba ng'omusajja oyo omusiriikiridde n'omuntu noyo banotambula n'omuviira kati nga kansala toba kansolinga abo bati omukansolinga naye abatasobola kutereera anti be bali begambye kyakugamba nze nabadde nange simanyi kyantuuseeko omusajja akugamba nyo naye yasiza yaŋŋamba Nalongo mukazi wange oyo omwagala nnyo naye simanyi kyentawaanya ajja kitegeera ng'agenze nemubuuza
kiki nangamba olaba ekikwala kiyitawo oluba ne kugamba kikwane olumala okubeera nakyo nobira oyagala kituga olwo omusajja omu yaŋŋamba kino kankiisewo kankibuze Nalongo looya w'abasajja ku nsi kuno gwe kago tumanyi omusajja omu yaŋŋamba igwe ate waliwo omulala ate baza abakazi singa mwesunako mwandisunyako bakazi mwe kubanga navayo ne mbagamba ebibalemesa abantu abo anti ze kankubuulire kampiseewo ekintu kyange naga nti omusajja yagenda wala kiyiseewo nze nti omusajja ye muntu atunulira omukyala sijja kuva ku basajja naye munaakola ng'alina mukyala we omunene naga obaka n'akatono kali katya nalaba omulema nga yeekulula kyova laba abalema balina abaana naye nga abasajja bebabibakako naga obona ali atya gamba nti abalalu balina abaana ate nga sewali mulalu yamumuzaddemu naye nga musajja otegedde tibalina omuzimu naye kati awo tugenda kubeerawo n'ava ku nsujju enaaba buli lunaku n'anoonya ensujju etanaaba okumala mwaka mulamba muve ku basajja mmwe temubeerigira nako eka abantu balwana na buluyonjo obupafyumu bulinga obupafyumu tuwunye bulungi tugenze ku muzigo byonna tubikoze kakati mwesonyiwa abantu abo buli kanaku omukazi sifukamira ku mavivi gamba mukama omwami ono nga bwe yafuna amagezi agandaba n'atakoma kukundaba n'agamba nti njagala abeere mama w'abaana bange kino ekigambo kya kitiibwa nnyo maama w'abaana abasajja nga batayagala omuzaalemu towalabye gundi Bruno K okitegedde oyo Dubai Master tomungamba naawe serulungi fena gwe tuyaya serulungi wani nze asinga bba wange obulungi si omusajja omulungi yenna nnyini wano totabula bintu asinadda zije sinkyogeddeku omusajja ye Ssaalongo yalina obuvunanyizibwa amanyi nti abaana babalabirira amanyi nti azaala n'amanya nti omukazi bamuzimbira omukazi atambula atudde omukazi abamu n'akasente mu nsawo ye musajja omulungi naye aba Dubai Master abo bansi bakikalu naye abasajja bakyagaba ku senti nabakyagaba abakazi bakaaba Ssaalongo azimpa mwe simanyi mwalufuna batya abagamba nti babawa simanyi yafunaani tabagaba sente kubanga mumwagala babawe naye mwe mubawaki byonna gwobeera n'omusajja nga kona kuwoza sente y'ekikazi naye nga anze omwami wange muwa ku sente bwoba omuwa nga takuwayo aba akola bubi era awo mba ŋŋenda yaba akola bubi omusajja nga muwayo kasente nga tampa ate kati abawala bakomplaininga abasajja baabula omuva covid-19 weyaggwa ate abasajja bakyabula nnyo singa temufuna empisa nantegeera ya buntu nti abasajja beetaaga gumiikiriza nakuba wamu time manyi buli muntu alina wabeera n'ebbugumu esi newanaterera ku myaka 8 amanyi myaka gyoba ogumiikiriza kasitana wakuyamba n'oba nga tofudde ajja okuwangula obufumbo bufiiramu kasita ofa oba omuwangudde shiya nga ki ekikuzise ng'otusizaokufa nga boga nti mama wange yafa ng'ofudde ebirwadde naye waliyo lwofa ng'ofudde pressure ya musajja nze sinalabako gwetta era abakazi mwenna abanda bambakubiriza ekigambo kino nga tonayagala musajja sooka gwe weeyagala ennyo gweomukazi andaba bw'onaayiga okweyagala n'ogamba ono yansanga ndi mukulu nga ndi emmere eyo kya nzenga esi byokola bino byotoyagala bibuusa amaaso tunula eri mumaaso gye bitali eri waggulu wano waabikoledde totunulawo tunula eri golabe gyokola ki gyolaga oli emmere ekutuuke tumya ka mountain dew nga bwenkawomere okanywe kakutuuke y'omuleka tunke naki nansi naye mwe mulema okweyagala ne mwagala bali mwasanga bakulu mbuba nange yakoze kiro sigenda kulya mmere nze nampijja anti ne Bible ekiga oba tuba tufuusa omu naye nga nyina okulya ekimuluma kinuma okumanya ekikuluma tekikulumanga omusajja oyo amanya nti Nalongo bwana amanya nti nayagadde esajja kunyiiga ng'oli mukwano gwange bwoti Ssaalongo n'akaya n'akugamba naye esi lwaki tondowoozaako enze omusajja akola mukwano gwange naba muzibu kyogamba batakimanyi nti oli mukwano gwange naye abasajja bwe babeera yes abatakimanyi nti bwenna kimanya kijja kunyiiza kati gwe weesiba ku muntu atatidde gwe oba onyiiga ddi oba weewadde butwa gwe nogamba nze sijja kulya mmere mukwano teri bulamu bwa sipeeya abakyala abandaba mwejjeemu eri ebbuba eribalemesa okulya emmere n'ogaana okunywa kyayi mu budde n'ogaana okwesiga ekizigo nga tebikyakwata ku lususu olowooza musajja ottunka olinga luyiira ayi nono g'ottunka naye agenda kukyawa kuba ofaanana bubi naye nga yakustresi nze ofaanana bw'otyo kakati mukwano nze bbange kasita akomawo wano ewaka nga mukwatako mpoera omutwe gwokya nnyo ng'ayisalo ndi mukuwulira
Nimukuya Ssaalongo kyabawulirako kyanjawulo. Ng'obuguma. Nti ensi yono olunaku olubadde luzibu nnyo Nalongo olunaku luno luntagaddeko. Nti nkole ntya taata? Katundu, kacaayi, kiki masaaji. Kyawe kyafuna. Saagala kumanya byakoze yakola ki? Yamanyi. Bw'aba yafuna amagezi agannondamu abo abawala n'agamba nti oyo Nalongo ye maama w'abaana bange. Mukwano nze sirina kye mmubanja.